Previously on AMAKA GA KABOYO, the peaceful house. Butelive. Andrew, this is my baby. Bino yaimu kubye twasembayo kwekanya ku maka ga kaboyo. Mazima road. Andrew. Ichamujjako enviri ku mutwe. Nga mukwano gwe John omwala gwe yali alese. Kati nga y'omuwala ndibasha. Gwasinga okuyagala. And you? Gwe yawana erinnya. Wakati kuwa wange uno. Ate John nga gwazazunga naye. Kino kyamwewuunyisa. Omanyi tewali kisinga kuluma. Nga mukazi gwoyagala musanga bwenzi. Tolekedde ekyatuleese. Nga bagamba Empire Movies Production Kasenge. Nga begasa mu TAMZ Media Uganda ne bajja kutusa kano ketolekedde. Wazira nga Tamale Godfrey nyini kabaka mwenye na nyini sinema. Ye yakakwata yakagattagatera najja akaproducinga. Nga bagamba Semba kya Rashid kano najja abera director wako okuntiko. Yakaise amaka ga kaboyo the peaceful house. Kano tuli katundu ka 36 season ya 2. Era kubba ababiri kujja kubaako omwana asigala nga akubira essimu. Kubanga abasajja tebamala gakyawa nze nkimanyi. Era mu kutandika twatandikira ku nakyala ali mu amagezi. Akomawo gwogenda naye. Omwana wange ate. Genda naye ate gwaya tayagala kuwasana mwana. Omukazi watu yebuuza omwana. Anti omwana agenda naye. Namungobya. Nawe tasaa kwefuulira okuleka nga tolina naawe zikutuusa mpozi nkwewanuka transport. Nabagamba weegendereze nnyo kye bayita omukwano. Ate ku nsi yakatuna tewali alumirirwa nga talina kigendererwa. Tuuse waggwayo kiki ekikwesibye kwa kasajja akanako. Ate kalabika kalimu n'obwenzi nzinze nkalaba ako kabbaako. Bannange wuliriza. Kati lwaki kakugoba kyogamba nti tekalinaye mukazi mulala lwaki kakugoba. Kabigatta. Kati ngamba nga ate ekyo. Kati abadde akugobera ki? Olowooza waliwo omusajja asobola okugoba nga talina sayidi ndala? Kitegeeza ye afunye gw'ayagala. Gwe takyakulaba ogenda nga gw'ayo akyakulabawo. Debula Seba amagezi ge yamuwa akwate kubaviira akasajja. Mazima ne ssente lodies yali amuwadde. Ate zawadde nakyala akosenga transport aveewo mangu yejjukira luplani ye yakwata kuba okeddiza amaka ga mukwano gwe. Bannange biggwerawa. Kasine makakano yakayisa amaka ga kaboyo the peaceful house. Mukazi watu yakwate kubo nadda kati amazima gali nti bimwesibye amagezi gamwesibye. Mukazi watu yabirowooza omusajja yamugobya amugambe tamusangawo kyokka ne gy'alaga tamanyiyo. Naye kirungi Seba alina amwesibako ye gwayambadde. Kalina oziba teziri busa lodi yakwate kubo najja nga asembera mpola mpola. Oyo ye buli kaseera aba akyekingayo. Omanyi bagamba nga olina ekintu ky'obaza buli kaseera. Abeeno Wanyise. Anti wanyisebo. Njijaawo. Jangu wanise. Oli eyo. Kati yakute wategedde otya nti nja kujja n'onjalirira. Yakwate kubo najja nga asembera mpola mpola kwe kutula ebbali. Nze. Naye munambadde siyayiridde gwe mbadde wabaddewo omugenyi gwe mbadde njayiridde yagenze. Ono munywanyi. Kabulazi aliwa. Munywanyi tannaba kudda okuva lwe yagenze. Namunali tannaba kudda. Tannadda. Yagambye yalaze. Yagenze bugenzi bwatyo nga tanyeze. Ewange ebyo saagala bibeerewo. Era nkusaba ekintu ompulira bulungi. Nyabo nkusaba ekintu eki naye lwaki tokkiriza ddala tugende ewaka. Yasooka n'amubuuza mazima ki ekikugaana. Makaga nkubye ekikalu. Ondaawe nkubye ekikalu nze nnakunyiriridde. Naye mbulako omuntu omu annongoosa yekka. Mbwabulako omuntu omu yekka amulongoosa. Genda kuba bulungi. Nze awo ojja kukyuka. Omuntu omu yekka akulongoosa. Naayinizanga gwe. Amazima gennyini ze singa okkiriza bukkiriza bwoti ne tugenda ewaka. Buli kimu ngenda kikuwa. Kyapa. Ekyo ngenda kikuwa. Yasalawo amuwa ekyapa. Awaka nga gw'olamula. Awaka gw'ogenda okuba ng'olamula. Ekirabo. Okitegeera. Oyagala nkukolere ki mazima ddala? Mazima ddala ki kyoyagala nkole mazima muli gwokkirize? Ng'olowooza nnyo ki kibuzibu ki?
kiyogera. Mukazi watu alina ebizibu bye bambi. Abagera naawe boddamu obulungi. Naye nga mazima bo balayika bamukisa. Waliwo sibo boddamu obulungi boosokera. Nze simanyi kiki nakukola wolabira wabula bayinza okuba bo bamukisa. Gundi mbadde siwulidde bulungi. Nange sikawulidde. Njagala kujjawo. Nakyala ssebo yamugamba njagala kujjawo. Oyagala Katonda watu tufudde. yinze gwaya waabwe. Nakyala mugambe njagala kujjawo. Nasazeeyo. Enji tugenda ddi kati? Katonda. Omanyi omuntu gw'otya gw'oyagala nakugamba nti mutuufu njagala kujjawo. Totola ebyo byonna byonna ebigambo. Kati lwaki onize netotola? Yogera kuno nakuli. Wali badde waŋŋambye edda n'eserombo jja byonna byonna kuwulula lukalala awo ebintu n'obirabira waka nga surprise. Byonna mbyogedde kati ogenda kuwekanga kyewaka. Mukazi wattu ensi yamufundiridde. Kujja ddi womanyi. Yasaze wagenda wa gwaya. Ekkuba eryo bw'olikwata oti. Yajja amulagirire. Oba ofulumidde wano oba ofulumidde wali wonna woofulumidde olugwa ku kkuba yambuukiriza bw'oti ojja kumala oserengete. Waliwo enju nfuweko oluyinja wabbali awo waliwo n'ekiralo n'olusi ojja kuba obulaba. Nange ewaka sibaawo ŋŋenda kukulinda nteeka okukulinda nyamba ojje. Ogenda kujja kati oba twaligenze ffenna tugende ffenna oba Mina kujjenja. nkyawala. Bawuliranga omukazi amuyagala okukamala bannange. Saawa bubuno saawa ziri mu 6 we bunaazibira bukyenkya. Leka naawe twaligenze lumu ng'omusajja ono tannadda ne tugenda tajja kumanya gy'oli ate tumugamba nga nti oli wange. Kati sawa mmeka. Obudde buno ziri mu 6. Sibo kati batandise okuwuliza ng'omukazi ensi yamukutte. Njagala wekkanye sinema yino. Abakazi mu abeepanka yamugamba kuona kwa lunakyala nasooka akuonamu. Genda kulwawo kati nze kangende naye omanyi nze kangende nkulinde. Nkulima bwaya bwabwe akubye n'ekikalu. Bannange ki ekyatuuka mu nsi gye tulimu? Kuno takikiriza nti omukazi mutuufu gye gwalwaniridde ebbanga eryo lyonna nga amwegayira. Kati asazeewo si bajje. Beera bulungi nkuli. Waliwo kyakyoyagala. Ankwete onywa amata. Kangende nga kame. Yasala akwate ku bagenda mukamire n'amata. Ku ngeri gy'onyirira mu butuufu weetaaga kunywa amata gokka. Mwami gwaya. Kati sewo n'erinnya alisalako mwami gwaya. Anje. Transport. Bigere n'entuuka mangu. Ninga nze ntambuzawo bigere okutuuka waka amangu. Mwebale kulaba HGTV era nga tubategeeza nti Empire Movies Production abakuzanyira firimu ze zibeera ensufu kamala nga omukomubi effujjo maka twejjeko stress ekibo kya namwandu beetaaga abazannyi ba firimu ne bwe batozannyangako jjukira nti bakuzanyira ne kano kitugenda maaso n'okunyumirwa akayitibwa amaka ga kaboyo akasufu kamala. Okumanya ebisingawo kuba 075 46 67 52 oba 0753 46 72 mwebale kunyumirwa. Mada njagala yenkumi nga 5. Yamusabayo 5. Emudda. Katonda tutezagudde zino. Gwaya. Sente z'akanno zaagudde. Natadde mweriwa. Katonda watu. Pesa. Uno. Aga okukebera nga teziri. Wamma. Kuza amaaso sibunga. Engeriza nga mweziri. Kankuwena kapya. Kati yasaba muweka akapya. Baddemu n'ennyaze. Tutandikire okwo. Olabye otya? Tezigenda kumala tufudde bannange. Tezigenda kumala. Kansigalirewo. Yasalawo konna kayina akamuwe. Nabagambye omusajja nga alina kyayagala. Bo ye asobola n'okusula enjala naawe omukazi n'alya. Baabano. Sana wanne sinnakwera. Sandigenzi wagwayambadde.
Kone kale banegwaya madde mpulira simwagaza. Mpulira n'okunsembera mwenyinyala. Ne maama. Sina kyakola. Kali kangende mu nnyumba ntegeke ebintu byange. Ngende ewa maama nzijeyo omwana. Mpuliranga. Kazi watu tayagala gwayambadde naye lwambeera kati ziba teziri busa ate laba kabaka wajja owedde okyali wano gwe Katonda watu naye ono omukazi akansaagisa yamugobye wano naye nakoye ate ozo obugoye bwe teyabukanyuga omuntu n'omugamba fuluma gera todaunga wano sidanga mokulabako Kaboyo tatami genda no Kaboyo atabuse nga wano ngeza nenziramu nembalabako mumanyira kansibe nawo amugobye agende n'omwana we eriwa sibo omusajja nga yakucaye nagambye mulabira kuntunula kamuli nangeri gye yayishamu sijja nakugalawo ogeza nodda ku mbaavu manyira nyine omuntu nagwe nagambye agende kumacha isawa zinakyali wano Kaboyo. Ladies and gentlemen, Kaboyo agobye mukyala we watayagala kuoza naye nga muyige abakyala ekintu kyoyina mulekerawo okugala banja bintu bye mubeera nabyo kayata atandise okwejjusa naye ng'omusajja leero baba Kaboyo asazewo amugobe kyokka ffe kyetumanye ekyettabbu kyakoze ate asembeza mukwano gwa nakyala ow'ettabbu polisi nayipa kasi kano tuba tugenda mutambula mwekka mu bungi kati ntandikire kwa ino muri bawala balungi kati tuloze omutemete yasinkana bannalulungi ono bamuyita mutataliza John mbanga sitambuza nina obuno yeso bade bufikidde bokka manyire ero kibye nnyo kali mbade nawo yakwate kubo n'asooka abawo obwambalo agala ina kuddamu kubasa bana engenda basanga ntya dalanga unako lwaliro simanya kumanya ninga asanze zimalayika ebbiri mukuba mubeera wamusoke mudagire wamu wakati nzire wa mulisolo tuukayo bwakwate kubo ne basalawo bamulagirire ewa mwini baganda ebazadde bamu mbuse wano bakyabeera nawaka kutufawulira bonna abayagadde ate abaagala okukamala ye lwaki sibawerekera tujja kwewerekera muleke nammwe anzi nudi nanyuse ddala sente zange kweziri alisewo mbw akasente yamaze dde okukola yanyuse zisinandefunye enamba at least mpe namba gwe tuweeyo ffe tujja kukubira olwakomprashin nero akwanja abakazi mumanyi okulimba baabo yasalawo akwate kuba amuggyeko enamba kalina okyewunyisa bombi abaagala mumaze ngaoyanguye kale n'abakazi munaye beewunyisa shaniya amanya g'abayisiraamu gano nakyala ayitibwa Shaniya Katonda watu zeno nange embeera yewaka eyo sigamba nti oba nina muntu n'asooka yeekubirako awakalangu kale maama Katonda yatona omutembeeyi yatona olunakunakuna nadda ne mukati neyeewogoma Katonda watu mbagambe tukyagenda maaso n'okukanyumirwa kano ka 36 kati yakwate kubo n'akuzza ku maka ga Kaboyo Peaceful House tosobola nakwoza ngatto zonna netambula mu banaye nga zifaanana genda etandika n'okuyimba obuyimba obontya yekyatule wuno tankumya okwegulanga oluyimba ne lugendera ku bintu ebinkwatako omukazi tayoza tasimula nnyumba mbusebe yakuba akayimba alinga eyakakubira ye byonna biddugala musajja agenda n'ayimba oluyimba ebintu ebinkwatirako ddala abantu balaba embeera z'abantu nabagambe tubaagala nnyo mwe nababulabira ku intaneti buli lwakutaano aba mukuziibu wenna wooli mu dduuka ly'ewaka ebyankola
kalabira ku TV okola kyamaanyi kenamuwonye agendere ddala sewalwa ekisaawe ekituuka ng'omukazi omwejjeeko omukazi n'akwata ekkubo n'agenda n'owulira ng'olinga azza obuto agenda okujja ye nga nnaku wenfaananako atesewo agenkoze bulungi nnyo nkaanike agenda okujja naye kankyusekyuseeko nange nkoze agenda okujja nga ye butonzi byenkokoto kati yasooka n'alongooseeka jjukira alina gw'asuubira mu kaseera kano muwonye kemponye omukazi ono nokerira ekyenkya kyange kino kati agenda kweyiya mpola mpola njagala olabe n'abagambye yakayise amaka ga kaboyo kano katundu ka 36 ka 37 niwe nagamba ka 36 ne video isma K.uganda tukidde walungi taata kaziwa teziri busazaaleeta road wotuuse kyayi gwaya ekikopo waguze kipya gambi ono ye talina kyatalingiza mu maka ensonga eyo erabika erimu eggumba era nkulu nnyo nkulu ki eyo taata ŋŋamba mukazi waali kiki ogambye ki mukazi waali saagala nnyo kujja wano nga tewali muntu tayagala kumanya bya mukazi muwogo mwamwokeza bwokya ono amanye ekyatuuse ku mukazi naye yeeyogeza kyokka yeefula kyaliwo ennyo omukazi laba emmere gyafumba yonna asiriza nsirize tategerekeka namugobyo saagala eno mu kyalo twagambanga eri wa maama nti abiriridde naye ono yasiridde emmere nno nakyala gye yafumbye omanye omukazi kasita okubaliga atandika n'okufumba ebitaliiyo aba takyagala kukola mirimu gy'awaka takyagala kumanya wasazeewo ki oyinza okusalawo gwe nkugambye nze nkubulira kati nali nkulimbyeko omukazi namugobye uwa leero ku makya si we yamugamba nga we yamugobye ku makya ga leero angawo lwakufumba bino nga ni gw'oliisa bino ebiwogo byonna ddabalabalabala nono n'asooka leero butuufu n'esiimye naye wamugobye kyogamba wamugobye n'alagawa ate nze yagenze waabo era yakutte ensawo ye ne mukasukirawo engoye wabweru gwaya genda gwaya lino lyessanyu lye nkoyo lwaba yamugobye omwerekeddeko nomanya walala muwerekera nga muwerekerako ki yagenze waabwe oba agenze waabwe nze mugobye saagala kumanya yamanye ensi gyemututte naye nno kakati mbadde nno lwakuyitira wano naye mpapirira mbadde ŋŋenda eri waggulu ani ono werekereko munywanyi tekyetaaga ate kati nkulekese kakyali ono kyayisira tewalibuzibu tofa nja bimaliriza kubanga kiki enviri waziko sebo olwamugaa ti nakyala yagobeddwa n'asooka kulupalanyaawo n'enviri wasaze omulembe kyokoleke nga nawe waguze ekikopo ekipya nenju wasiiga kati sebo ennaku zino gwaya anyirira nawe kakasa olina kobala kaboyo naye nze kansooka enziruke wano amugambye amwerekereko sikebo n'agaana kumba akitegedde alabika nakyala mu kumugoba wano yandibanga yakutte kubo n'agenda nabukubo yeewuunya why lodi kati se basala nabukubo yayitawo kwagenzeka wanejo watesa ayinza okuba agenze waka beto bateesezza eggulo jjukira bateesezza tule abiteeke ewange kakati bw'aba ng'agenze waka si bw'aba ono amugobye ye nga kinyambye n'enzija nkette kuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu kakati kaboyo olwaleero kwokimanye nti wali tosobola mukyalo oyo nze musobola wali tokimanye ekyo kakati kaŋŋeere kanyanguwe nabwangu aleme kunsanga ansangewo bulungi nnyo ewaka aleme kujja nga ate siriiwo katonda watu namwe mubyewuliriddeko bigwerawa kabadde ka 36 tusisinkane mu ka 37 nabagamba ebiseera about your boy isma K.uganda
gwayambadde seba akomekereza afunye muka Kaboyo. Ngenda kusaba Mukama abantu